Kwebaka ogategedde. Ngategedde okwebaka tekyetaaga interpretation buli omakimanyi. Situlutuno. Saagala muddemu kubuzaabuza abantu. Buli omu amanyi kyekitegeeza okwebaka kwebaka. Kati babadde wano baajanga bavubuka. Lwaki tebatandikirako ne bagamba abantu teri kwebaka. Nabo nga bakyalina amaanyi ag'obuvubuka naffe nga tugalaba. Kati bakaddiye tetulina amaanyi ge tulaba teri kwebaka. Bategeeza ki? Ekyokubiri bagambye nti Kisanja no corruption. Twalaba mu kaluuka NRM kennyini ekololo. Esente zijjudde obungi. Abanaga nga tebazirabangako. Ne bakulu mu NRM. Ono ngali kololo. Wali kololo. Twaziraba. Ojja kuddamu. Twaziraba. Era n'abakulu mu NRM ne bavaayo njakuwa ekyokulabirako ky'abantu bali. Nga bali ku seeke. Honorable Mike Mukula. Honorable bali omunsi ne bakaba sente. Sente ziyitiridde. Honorable Kadaga ne bakaba fera nga tulaba ku kamera. Kati Honorable kino bagamba nti abo baali balimba bakulu mu kibiina kya NRM. Ne bagamba sente ziri kolote zisoboka. Era omukulu n'atuula n'aziraba. N'atunula kamera ba media ne bazireeta. Eggwanga lyonna ne ziraba sente ekololo. Kati bavuddeyo ne batugamba no corruption. Ate nga bagenda kulayira twalabanga minisita omu bamusalidde omusango guno ogw'amabaati. Nandutu. Baali ba minisita 22. Omuyeka. Koti ya salawo. Omuyeka bwe babonereza. Misango emirala bagijayo. Era n'ekya Honorable Kinobe kyagambye nti president yasonyiwa ababaka. Kyali mu bukyamu. Mu constitution president kituufu asobola kusonyiwa omuntu. Naye amusonyiwa nga process ya court eweddeyo prerogative of mercy. Talina buyinza obusonyiwa omuntu makati wa court. Era kyeyakola interference with the judiciary. Talina buyinza obwetaba mu nkola ya court. Tabuyina. Alinda process negwayo omuntu n'amalayo appeal process. Prerogative of Mercy Committee eberako Attorney General netuula. Era tulina ne criteria president asonyiwa atyo omuntu. Tinde 10 points program ne badduka 15 ne bavaayo Kisanja hakuna mchezo nekifuuka Kisanja mchezo kati bagambye Kisanja teri kwebaka. Naye abakugamba bakadde nze bajja wano nga alina emyaka 9 kati batugamba nange nkadde kenyini kati batugamba teri kwebaka. Lwaki tebatugamba teri kwebaka nange nga nkyali muvubuka kwanga zikyali muvubuka. Kati abazeeyi be batugamba teri kwebaka. Kisoboka bo basobola okubeerawo nga tebeebase kyekisooka. Ekyokubiri emyaka 4 lwaki basalawo kwebaka emyaka 4 kati bakaddiye bwe bazuukusa abantu. Amakulu ga teri kwebaka ogategedde. Ngategedde okwebaka tekyetaaga interpretation buli omakimanyi. Situlutuno. Saagala muddemu kubuzaabuza abantu. Buli omu amanyi kyekitegeeza okwebaka kwebaka. Kati babadde wano baajanga bavubuka. Lwaki tebatandikirako ne bagamba abantu teri kwebaka. Nabo nga bakyalina amaanyi ag'obuvubuka naffe nga tugalaba. Kati bakaddiye tetulina amaanyi ge tulaba teri kwebaka. Bategeeza ki? Ekyokubiri bagambye nti Kisanja no corruption. Twalaba mu kaluuka NRM kennyini ekololo. Esente zijjudde obungi. Abanaga nga tebazirabangako. Ne bakulu mu NRM. Ono ngali kololo. Wali kololo. Twaziraba. Ojja kuddamu. Twaziraba. Era n'abakulu mu NRM ne bavaayo njakuwa ekyokulabirako ky'abantu bali. Nga bali ku seeke. Honorable Mike Mukula. Honorable bali omunsi ne bakaba sente. Sente ziyitiridde. Honorable Kadaga ne bakaba fera nga tulaba ku kamera. Kati Honorable kino bagamba nti abo baali balimba bakulu mu kibiina kya NRM. Ne bagamba sente ziri kolote zisoboka. Era omukulu n'atuula n'aziraba. N'atunula kamera ba media ne bazireeta. Eggwanga lyonna ne ziraba sente ekololo. Kati bavuddeyo ne batugamba no corruption. Ate nga bagenda kulayira twalabanga minisita omu bamusalidde omusango guno ogw'amabaati. Nandutu. Baali ba minisita 22. Omuyeka. Koti ya salawo.
omuyeka gwe babonereza Koti ya misango Salawo. emirala bagijayo era necha honorable Kinobe kyagambye nti president yasonyiwa ababaka kyali mu bukyamu mu constitution president kituufu asobola kusonyiwa omuntu naye amusonyiwa nga process ya court eweddeyo prerogative of mercy. Okay. Talina buyinza obusonyiwa omuntu makati wa court era kyeyakola interference with the judiciary. Talina buyinza obwetaba mu nkola ya court tabuyina alinda process negwayo omuntu n'amalayo appeal process. Prerogative of mercy committee eberako attorney general netuula era tulina ne criteria president asonyiwa atyo omuntu tinde 10 points program ne baduka 15 ne bavaayo kisanja hakuna mchezo nekifuuka kisanja mchezo kati bagambye kisanja teri kwebaka naye abakugamba bakadde Bakinobe nze baja wano nga alina emyaka 9 kati batugamba nange nkadde kenyini kati batugamba teri kwebaka lwaki tebatugamba teri kwebaka nange nga nkyali muvubuka kwanga sikyali muvubuka kati abazeeyi be batugamba teri kwebaka kisoboka bo basobola okubeerawo nga tebeebase kyekisooka ekyokubiri emyaka 4 lwaki basalawo kwebaka emyaka 4 kati bakaddiye bwe bazuukusa abantu amakulu gateri kwebaka ogategedde ngategedde okwebaka tekyetaaga interpretation byomakimanyi situlo tuno saagala muddemu kubuzaabuza abantu buli omu amanyi kyekitegeeza okwebaka kati babadde wano bajanga bavubuka lwaki tebatandikirako ne bagamba abantu teri kwebaka nabo nga bakyalina amaanyi ag'obuvubuka naffe nga tugalabu kati bakaddiye tetulina amaanyi getulaba teri kwebaka bategeeza ki ekyokubiri bagambye nti kisanja no corruption twalaba mu kaluuka NRM kenyini ekololo esente ezijudde obungi abanagana nga tebazirabangako ne bakulu mu NRM twaziraba ojja kuddamu twaziraba era n'abakulu mu NRM ne bavaayo njakuwa ekyokulabirako ky'abantu babiri nga bali ku seeke Honorable Mike Mukula Honorable bali omunsi ne bakaaba sente ziyitiridde Honorable Kadaga ne bakaaba fera nga tulaba ku kamera kati Honorable kino bagamba nti abo baali balimba bakulu mu kibiina kya NRM ne bagamba sente zirikolo tezisoboka era omukulu n'atuula n'aziraba n'atunula kamera bamedia ne bazireeta eggwanga lyonna ne ziraba sente ekololo kati bavuddeyo ne batugamba no corruption ate nga bagenda kulayira twalabanga minisita omu bamusalidde omusango guno ogw'amabaati nandutu baali ba minisita 22 omuyeka koti ya Salawo omuyeka gwe babonereza misango emirala bagijayo era necha honorable Kinobe kyagambye nti president yasonyiwa ababaka kyali mu bukyamu